Okunoonyereza ku mmere kye kimu ku bintu ebisuubirwa okuyamba omulimi okusigala ng'afuna mu mulimu gw'okulima ko n'okubeezaawo ensi yattu ng'efuna emmere emala. Guno gwe mulimu ekitongole kya International Institute of Tropical Agriculture gwe kikola okulaba nga wabaawo emmere emala mu ggwanga nga bakozesa enkola y'okulongoosa ebyo ebiriwo, gamba ng'okulwanyisa obuwuka, embeera z'obudde ezikyuka ng'ekyeya n'ebirala. Bano nno tebakola bokka wabula bali ne banywanyi baabwe aba National Agricultural Research Organization NARO abakwatidde awamu okussaawo enjawulo mu mulimu nga guno. Mu bimu ku bye bakozeeko twogera ku bintu ng'amatooke ag'embala, lumonde wa kipaapaali, muwogo agumira akawuka n'emmere endala nnyingi. Mu kino oluvannyuma lw'akawuka akalumba ebitooke okukosa abalimi abangi mu ggwanga, bano baatuula wansi okuyiiya ettooke ery'embala erisobola okugumira akawuka kano nga Nasuna Catherine omunoonyereza bw'annyonnyola ku ttooke lino. Ffe tuimprovinga tulongoosa kati bwe tumala okulongoosa ne tufuna lino ettooke we tukoma nga tuliwo abannaro be bakola ki be bakola testing we bamala otestinga nga lirungi then nga baliwo abalimi. Bino byonna bikolebwa okusobola okufuna ekika ky'emmere eky'embala ekinaasobola okugumira obuwuka nga kiwotokwa, banana weevil n'endala. Kiwotoka y'ono kati abakugu mu sayansi bajja n'amagezi okusobola okukendeeza ku kiwotoka tusobole okufuna enkota nga nnene era nga terina bulwadde. Omulimu guno gutunuuliddwa ng'okugenda okulongoosa enfuna y'omulimi asookerwako okusingira ddala okufuna ejjamba okuva mu nnimiro ye.